إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله nga tumaze okumutendereza n'okusalira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusooka nebaza Allah asobozesezza omusomo guno okubanga gubaawo, oluvannyuma nenebaza nammwe abazze okuguwuliriza, n'ekirala nebaza abateesiteesi baago okulaba nga kyebateeseteese Allah abasobozesa nekituukirira, era bwemuwuliranga nga babakoowodde mujjenga mu misomo gyabwe. Nebaza muganda wange Sheikh Kabenge abaddewo mu kubasomesa Quran. Omusomo gwa Quran mukulu nnyo, omumanyi omu ayitibwa Al-Izzu ibn Abdissalam bwe yali annyonnyola ekitabo ekiyitibwa Al-Aqidatu Tahawiya ekya Imam Tahawi, yagamba nti sharafu al-ilmi bisharafi al-ma'lumi, ekitiibwa kya irimu okimanyira ku kintu kyoba osomako. Yasse katusomesezza irimu ya kitiibwa nti ebadde ekwata ku ki? Nti ebadde ekwata ku Qur'an. Kale olwokuba Qur'an nayo ya kitiibwa, kiba kiraga nti mbutuufu n'irimu ebadde esomesebwa naye ebadde ya kitiibwa. Saagala kukirwako nnyo. Ffe kyetugenda okusomako, tugenda kusoma ku swala, naye swala singa gwali muti nga bumanyi omuti, ate nga omuti guba n'amatabi, tusobola okugamba kiswala naye erina amatabi mangi, naye bekikwatako balabye nga ettabi erisaanye okubanga tulisomesaako ku matabi amangi ag'eswala bukulu bwa swala, era ekyo kyeŋŋenda okwesibako okuva mu ntandikwa okutuusa we tunaamalira. Naye ngaeswala bingi oli byali yagadde okugisomako bw'ogisomesaako bingi ddala, naye twagala balaga bukulu bwayo, oluvannyuma mufune ekinyegenyege ekigisoma. Naam, essola mu bufunze kansooke nkibannyonnyole mu lulimi Oluwarabu kyekitegeeza. Essola bwe tuba tukitunuulidde mu perspective oba mu angle ya lulimi bulimi, kitegeeza kusaba. Amakulu ne bw'aba Muwarabu atali Musiraamu ng'ayogedde Luwarabu asobola okukozesa ekigambo swala mu makulu ga okusaba. Kitegerekese bulungi? Kati oli ayinza okuga nti kati bano abasaba mu kyaki nabo ebikolwa byabwe tubiyita swala. Singa wokyogerera waliwo abategeera amakulu gaakyo nti waliwo kitegeeza okusaba obusabi nga tetunulidde kyekisabwa, okkirizibwa kyogera. Mu surati Tawba
aya 13 suratu tauba aya 13 Allah yagamba nabbi sallallahu alayhi wasallam khudh min amwalihim jja mu byobugagga bwabwe ontero kivunula nti jja mu maali yaabwe netukifunza nekibanga kitegeeza sente zokka naye ate nga yali amugamba kujja mu byabugagga ajjemu zaka. Zaka tegibwa mu sente zokka, jja mu byobugagga bwabwe saddaaka yali ategeeza zaka. tutahiruhum obatukuze watuzakihim biha era oyonje nayo emitima gyabwe bagwemu obukodo obutagaliza bannaabwe. ne bamala okuwa zaka wasalli alaihim okolekaawo eswala gye bali. inna salataka kubanga eswalayo gyonooba okoze gye bali sakanun lahum kijja kuba kya mirembe gye bali. wallahu samiun alim Allah awulira era alaba. eswalaawo Allah gye yali agamba nabbi akolere abawaddeyo zaka tekwali kubasaalirayo laaka 2 oba 4 oba yali ategeeza nti wasalli alaihim basomereyo ku dduwa. basomereyo kuki? ku dduwa. katuwane ekigambo assola Allah yali takikozesezza mu makulu gaakyo nga bwe tukitegeera mu sharia, wabula yali akikozesezza mu makulu gaakyo agali purely linguistic nga ga bulimi luwarabu. mu suratu al-anfal aya 35 suratu al-anfali al-aya al-khamisa wa 30 al-anfal aya 35 Allah yali ayogera ku basajja abasamiriranga awo ku Kaaba nga bagyetolola balina bukunya. okusaba kwabwe kwe baakolanga bafuuwanga bufuuyimpa nakuba mu ngalo nga bwe bwetolola bati nga bali bukunya, kufuuwa mpa nakuba muki mu ngalo nakuyimba. naye Allah yali aboogerako naga nti wama kana salatuhum inda albayt, eswala yaabwe gye baakolerangawo ku nju teyali illa mukaan okujjako kwabanga kufuuwa mpa wa tasdiya nakuba mu ngalo. Allah agambye nti eswala yaabwe teyali okujjako kufuuwa mpa nakuba mu ngalo. naffe abasiraamu bwe tuba tusaala bwe tukola bwe tutyo nedda. kati kitegeeza wano Allah gye yayita eswala yaabwe yali ategeeza okusaba kwabwe nga bye basaba regardless tibitunuuliddwa, naye okusaba kwabwe Allah yakozesa kigambo swala. ngambye nti okikozesa eri abakitegeera, bwetalaba abasajja abasamira n'okyogerera awali abatakitegeera nti mbasanze bali mu swala yaabwe, yajaga nti ate eyo swala, kumbe gwe ojja kuba okikozesezza mu lulimi bulimi. tetugenda okusembyayo hadithi ya sahabi ayitibwa Shidad ibn Aus yatugamba nti qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, mbaka wa Allah yagamba khalifu lyahuda, mwawukane ku bayudaaya. mwawukane kuki? ku bayudaaya. abayudaaya be baluwa? abayudaaya be babagamba nti bagoberera Musa. kitegeeza bano ab'Uganda bagamba nti bagoberera Isa, bo titubayita bayudaaya. bano bagamba nti bagoberera Isa betuyita abanaswara. era bwe obunaswara nzikiriza si ggwanga, naye obuyudaaya bulimu bibiri. obuyudaaya bulimu obuyudaaya eggwanga n'obuyudaaya enzikiriza, nga n'obuganda bulimu obuganda enzikiriza n'obuganda eggwanga. si bwe kiri kituufu. era oli bwaga nti omusajja oyo omusiraamu muganda nnyo, aba ategeeza nti waliwo byakola ebyekiganda. kitegeeza n'obuganda obuga nti omuntu muganda waliwo lwoba otegeeza nti atambulira ku culture oba ogamba nti eggwanga lye muganda.
kati obuyudaaya tuyinza okuga nti Isa yali muyudaaya, Musa yali muyudaaya nga tutegeeza nti mu ggwanga, naye netugaa nti tebaali bayudaaya muki munzikiriza. Kati Allah yatugamba, omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam hadithi eyo gyetulabye, khalifu lyahuda, mwawukane ku bayudaaya, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, tebasaalira mu ngatto zaabwe, engatto kati nga zetulese wabweru awo, wala khifafihim, yadde khufu zaabwe, zino engatto zebayingiza mwezo zefaananyiriza nga socks naye nga si socks, uza muziraba zebayingiza munda, naddala abaganda baffe bajamaa eya tabligh. Na tebasaalira mu zino nga zetulese wabweru, ne khufu tebazisaaliramu abayudaaya, kitegeeza mbawukaneko mwe muzisaaliremu. Nekye mbadde njagalamu nabbi sallallahu alaihi wasallam ka arabiyin asil, ng'omuwarabu asiri, yagamba nti fa innahum, mazima bawa abayudaaya, la yusalluna, tebasaalira, naye yali ategeeza tebasabira, naye nakozesa kigambo swala. Hadith Sheikh Albani yagamba ntuufu nga bwe kiri mu kitabo kye Sahihul Jami' ya namba 3205. Mujulidde swala mu lulimi obulimi, kati amakulu g'ekigambo swala mu makulu gaakyo eri abakugu, technical sense, abawalimu abasoma Islamic jurisprudence, alfiqhu alislami, mateeka g'obusiraamu, tugenda kweyambisa definition eya Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam an-Nawawi Abu Zakaria wa kyasa kya 7 mu mbala y'amasenguka yagamba nti hiya ibada, essola mu makulu gaakyo mu sharia kitegeeza kusinza Allah, dhatu aqwalin, nga ibada eyo ya bigambo, wa af'alin, era ya bikolwa, makhsusa, naye nga byanjawulo. Ebigambo mu ibada eyo byanjawulo, n'ebikolwa mu ibada eyo byanjawulo. Muftataha, ebigambo oba ibada eyo eggulwawo bitakbir na takbira, tatugaye nti eggulwawo na nawaitu, ate nga yali mu madhehebu ga Imam Shafi'i. Muftataha, eggulwawo bitakbir na takbira. Mukhtatama, nekomekerezebwa bitaslim na salam, egye bayita essola. Ngoyagala okwekakasa nti definition gyokoze ku ttaamu oba ku njogera yonna, baulama batugamba nti eteekwa okuba nga jami', ngeri inclusive, ate nga mani', ngeri exclusive. Makulu nga byonna ebyetaagisa okuba nti biyingizibwa mu definition eyo obiyingizaamu, ate nga ebyetaaga byonna okuba nga biri excluded from that definition, noba nga you have excluded them, byonna ngaokoze eki, ng'obijjeemu. Kati neno ibada maweta definition nungi nnyo, eri jami'a, ekuŋŋaanyiza byonna ebiyinza tutegeeza essola kyeki, ate mani'a, netayingizaamu biteetaagisa. Ibada ya bigambo na bikolwa byanjawulo, eggulwawo takbira, ekomekerezebwa na salaamu. Ali ayinza tuwaayo ibada yonna nga si swala, nga erina ebigambo n'ebikolwa ebyenjawulo nga biggulwawo takbira, nga bikomekerezebwa na salaamu, notugaa nti ibada gundi gyeri? No. Idhan at-ta'rif jami' wa mani', definition yaffe etuukiriza obulombolombo bwa definitions nga bamanyi batugamba. Kati ekyo nga kiwedde, eyo essola gye tugenda okusomako insha Allah, wabula batugambye bukulu bwayo, si butya bwesaalwa, okulaga nti essola nkulu. Kye tugenda okusookerako okulaga nti essola nkulu ye ibada ekyasinza okuzaalukukamu, era ibada z'essola, ibada ezigifaanana ennyingi. Ibada zonna mu busiraamu kambaweeyo nga ibada ey'okusaddaaka. Tujja kusangayo saddaaka eya zakatu almaali, ezaka eya ssente. Tusangeyo ne zakatul fitiri,
siwe kiri tusangeyo ne zaka mu sadaka eya bulijjo joga ati saddakidde maskini nga si fitiri nga si zakatul mal. Omuntu okugamba nti mu kigambo sadaka muzaalukukamu wansi waayo ibaada eziwere 10 tekisoboka. Bwogenda mu kusiiba ojja kusangayo kabaka w'okusiiba nga ye Ramadani. Tuteekewo ensiiba endala ng'okusiiba ennaku enjeru, okusiiba olw'emmande n'olwokuna, okusiiba Ashura, okusiiba Tasu'a, okusiiba ensiiba ya Nabbi Dawuda alayhi salam. N'essebo ibaada ezo ez'okusiiba ezizaalukuka mu kusiiba Ramadani mu bungi tezisinga za kusaala. Kitegerekese bulungi. Bwogenda mu hijja, wansi wa hijja omukolo ogwefaananyiriza hijja eba umura, era wetukomaawo si bwe guli. Naye mwana wattu muwulire essola ebika byazo nga n'ezimu oyinza oga nti anze kasooka nga nzaaliwa sigisaalangako, oba nali ngiwuliddeko naye si manyi nawe bagisaala. Essola ezisinga zonna kabaka waazo zezina 5 zezirwa kakati ezisigadde zezino. Tuyina ya al-Eidan Idi 2, Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Tuyinayo essola zibayita ar-rawatib zi qabliya ne ba'diya, kyo kika kyakubiri ekyessola ng'ojjeko Eid. Tuyina ar-rawatib tetusaala nga sunna saala za farda n'oluvannyuma. Tuyina salatu duha, eya duha ndowooza mugimanyi, gye tusaala nga enjuba evuddeyo ekigero ky'effumu neekoma ng'enjuba etuuse mu makkati g'eggulu. Tuyinayo salatu layl ya kiro, eyo etandika omaze kusaala Aisha paka lwe baziina subuhi, naye ngaekiseera kyayo ekirungi kimu kyakusatu kyekiro ekisembayo. Tuyinayo salatu lhaja ey'obwetaavu, eba ya raka 2 nosaba Allah kyeweetaaga. Tuyinayo salatu tauba ey'okwenenya, ine zambi lyoyagala okuta noga kansaleyo raka 2 sabe Allah alinsonyiwe. Tuyinayo salatu alwudu eyokuba nti ofunye wuzu noga kansaleyo raka 2 eza wuzu. Ezo ze zatusa ne Bilali kubanga Allah muwejjana ng'akyali ku nsi, kuba Nabbi yawulira sallallahu alaihi wasallam enswagiro z'engatto za Bilali nga nawulidde mu jjana okoona kw'engatto zo n'eki kyokola. Bambi n'agamba nti nze buli lwemala okufuna wuzu nsalayo raka mmeka? Eyo gyeri salatul istikhara, eswala y'okwebuuza ku Allah. Eyo nno oba confused kino nkikole sikikola, ne otabeerera na confusion togisaala. Otebenkedde bulungi ne mukyalawo ng'ate ogisaala nti ai Allah swala eno gyensadde ndaga mukyala wange bw'abaamu akabi. Nedda, bwe muba mutebenkedde bulungi togisaala, ogisaalirira woobeerera nga ofunye amatankane, oli mutaraddid baina amrain la murajjiha bainahuma, ng'otamye mulongoofu si mulongoofu, naye nga tolina kikulaga nti kyankomeredde nti oba mukyamu oba ekyenkomeredde nti mulongoofu. Awo osaba Allah n'akikulaga. Salatul kusufi, eswala y'enjuba n'omwezi okuyitiŋŋana, kye tuyita okulwanagana mu njogera yaffe eri ordinary. Naam, salatu al istisqa, eswala y'okusaba enkuba. Mugiwulira? N'endala zetuleseeyo. Kati olabanga okumanya nga nkulu eswala zirina ebika, ye ibaada ekyasinze ebika byazo. Oga nti waliyo swala gundi, waliyo swala gundi. Toyinza kugamba nti waliyo sowumu gundi, waliyo sowumu gundi. Ennamba ya sowumu neyenkana ennamba yaki ey'eswala. Kati kye tuyizeemu awo ti ezo zempandiise nga mbadde sizimanyi butuufu
ngenda kubuuza aba wali mubazimbuulire banzi mbadde sizimanyi. Kitegerekese bulungi? Naam, ekyo kimu kubiraga obukulu bw'essala. Ekyokubiri ekiraga obukulu bw'essala, mulaba empagi z'obusiraamu 5 si bwe guli? Shahada yesooka. Eyo yo shahada Allah yasalawo kugisomeseza abantu mu Makka kubanga yesiramula abantu. Naye empagi ezisigadde zonna ng'ogjeeko essala Allah yaziraalikira Madiina. Hijja ye Madiina, okusiiba kwe Madiina, zaka ye Madiina. Bwe tuba tunulidde namu mpagi za busiraamu ne ibaada enkulu, Idi ye Madiina, jihadi ye Madiina n'ebirala. Naye Makka emyaka 13 Allah gye yamala nga annyikiza kigambo kya tawhid, yalaba nti n'esswala eteekwa okugendera wamu ne tawhid, era n'agiraalika Allah esswala eyo nga nabbi tannasenguka kuva Makka. Obulamu bwa nabbi mubumanyi sallallahu alaihi wasallam bwali wa myaka 63. Emyaka 4 yali si nabbi, emyaka 23 n'abanga nabbi. Egyo 23 gye malanga nabbi, 13 yagimala Makka, 10 n'agimala e Madiina. Naye 13 gye Makka waliyo shahada yokka mu mpagi z'obusiraamu, naye emyaka giba giyingira mu 9-10 n'alyoka alaalika esswala. Yo ng'alaba nti mpagi 5 zino ez'obusiraamu ekyetaaga mu kiseera kino, mu kifo kino ekyemakka, kitambule wamu ne shahada swala. Era swala singa yali muntu nga bwe tunaalaba mu maaso eyo, muntu gwe tulaba nti alina amagulu 2, kugulu okumu kwali badde kugwa mu kitundu kya bukkiriza kya imaani, kugulu kw'esswala okumu, okulala ne kugwa mu kitundu kya amal, emirimu oba ebikolwa. Nakyo mukitwale nga nsonga nkulu. Kitegeeza oli singa ogamba nti esswala hiya awwal wajibin qabla fard arkani lislam, kyekyeteeka ekyasooka mu mpagi z'obusiraamu ng'ogjeeko shahada okulaalikibwa, kiba kiraga bukulu bwaki bwa swala. Kitegedde ekyo? Ensonga endala eraga obukulu bw'esswala, teri ibaada yonna, kebe jihadi, kekube kusiiba, kebe zaka, nga Allah yagiraalika ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ali mu ggulu. Ibaada zonna Allah yaziraalika ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala sathi al-ard, ng'ali on the surface of the earth, ng'ali ku mugongo gw'ensi guno. Naye esswala li ahamiyatiha, olw'obukulu bwayo, asra bihi min makkata ila almasjid al-aqsa, yamutambuza ekiro okuva e Makka n'amutwala mu muzikiti guli ogusinga okuba ogwewala, ye almasjid al-aqsa. Thumma urija bihi ilayhi, bwe yamala n'amulinnyisa n'amutwala gyali. Naye yavaayo naki? Yavaayo na ssala, tiyavaayo na sawmu, tiyavaayo na zaka yadde jihad. Wa hadha aidan mimma yadullu ala ahamiyati ssala fi lislam. Kino kimu kubiraga obukulu bw'esswala muki? Mu busiraamu. Tubuddeyo bulungi? Ensonga endala eraga obukulu obw'esswala nti tewaliyo na lugendo lukyasinze buwanvu that has ever been covered by the human being, omuntu lwe yali atambudde lusinga nabbi lwe yatambula nga agenze okulaalikwa esswala. Waliwo olugendo omuntu lwe yali atambudde nga luwanvu bwe lutyo. Tulabe bakugamba nti jangu osomesa abasiraamu, ne bakugamba nti ku swala muffe mubaamu abaga nti sekanaava gyavudde yonna nga ze tusomesa swala. Muyinza n'okufacilitatinga sheikh naava e Saudiya nga ze basomesa swala. Lwaki?
kubanga n'olugendo nabbi yatambula luwanvu sallallahu alaihi wasallam. Kisinga okutambula bwonava wano n'ogenda ekaseese ngaogenze kusomesa bufumbo, newakubadde nakyo kikulu, naye mu lugendo olwenene nabbi lwe yatambula sallallahu alaihi wasallam kyatulaga nti essola nkulu. Ekirala ekiraga obukulu bw'essola ye ibaada yokka mu busiraamu nga gurupu z'abantu bengendo bamenyera nga yatteeka gye bali, naye nga ibaada ezisigadde, ibaada ezikoze eki, gurupu y'abano abantu bengendo okumenya mulimu ibaada ezo ezitali zatteeka gye bali. Wajiba ala kulli muslim, esola yatteeka ku buli musiraamu, dhakarin am untha, musajja oba mukazi, hurran am abda, mwana waboobwe ali free oba muddu, ghaniyan au faqiran, mugagga oba mwavu. Mukiwulira bulungi, soomu naye bweri mawe zaka, faqiran ghaniyan au faqira, mugagga oba mwavu, muqiman au musafira, oli waka oba oli mu lugendo, yadde mu lugendo yatteeka, sahihan au maridan, kyekimu oli mulamu, kyekimu oli mulwadde. Wa fi silmi wal harb, kyekimu muli mirembe tiwali lutalo obanga waliwo n'olutalo. Kitegerekese bulungi? Olinayo ibaada gyomanyi ng'abantu abo bonna bemmenye ng'ebakakatako okukola al ibadatu al amaliya, ibaada za bikolwa bayo shahada bonna bebakakatako, ne al ibadatu al badaniya nga bibadde physical acts of worship, bikolwa bya kusinza Allah. Tiwali ibaada eri common mu bantu abo bonna nga swala. Kubaka nkuwa ekyokulabirako, tugambye nti ekakata ku buli musiraamu omusajja oba omukazi. Waliwo ibaada nga ku bakyala tezibakakatako. Kitegerekese bulungi nga jihadi ekakata ku mugagga n'omwavu. Waliwo ibaada nga abaavu tezibakakatako ng'okuwa zaka. Ekakata ku mutambuze n'ali awaka. Waliwo ibaada nga bw'oba onaatambula tugamba nti nga soomu oyinza obutakola ki, obutasiiba. Ekakata ku mulamu n'omulwadde, omulwadde tasiiba, tagenda mu jihadi n'ebirala. Naye swala nebw'obanga oli muyi otuuseewa tukugamba nti obwongo bukyakola nti yesaala. Mu lutalo oba muli mirembe, basahaba abamu basiibulukanga mu lutalo nembeera yakanyigo, abalema abamu tebagendanga mu lutalo. Niswala muli mu lutalo temuli mu lutalo, yatteeka gye muli. Kitegerekese bulungi? Naam. Ekirala ekiraga obukulu bw'essala, singa omuntu abadde afa nalaba nti ndi ku ndebolebo yakufa, butuufu ebigambo byasembayo okwogera biba biraga obukulu bwabyo eri abantu. Kitegerekese bulungi? Naye mukimu ku biraga obukulu bw'essala, omubaka yali afa, oluvanyuma malakul maut nejja nemugjamu omwoyo. Tugiyita malakul maut, tugiyita malayika walumbe. Nedda, walumbe baganda bebagimanyi, nefe tugiyitaani malakul maut. Bwe yali ebulayo katono ejje, era omubaka nakakasa nti ŋŋenda, ebigambo bye yasembayo okwogera yagadde as-salaa as-salaa wama malakat aymanukum, bannange essola
bannange essola naabo bwe mulinako obuvunanyizibwa makulu bakyala bammwe anasomesa ku musomo gw'abakyala noza paati eno ey'abakyala yajja oginyonyola obulungi naye yange yassola era gye yasoosowaza okubanga hiya akhiru wasiyatihi qabla firaqi ruhihi min jasadihi okubanga kyekiraamo kyeyasembayo okwogera ngaomwoyo gwe tegunaabulira mubiri gwe mima yadullu ala ahamiyatiha kimu kubiraga obukulu bwaki bwessola nga tuzzeeko mabega tugambye nti sola kalube lutalo kajibe mirembe. Allah yatugamba mu Quran surat al-Baqara aya 238 hafidhu ala salawati wassalati alwusta, mwekuume nnyo ku sola. Esolo zeekuuma kitegeeza ki? Ogisaalanga bwe yalaalikwa nga nabbi bwe yagisaalanga sallallahu alaihi wasallam, n'okutuukiriza obulombolombo bwayo, empagi zaayo, ebyetteekamuyo, kyekyo kiyitibwa okwekuuma essola. Mwekuuma essola wa salati alwusta, okusingira ddala eyo eya wakati ya asiri, kubanga oluvannyuma lwa asiri emirimu gy'olunaku gyanjulwa ewa Allah. Kati okubanga emirimu gyo gigenda kwanjulwa nga neswala esimbyeyo togisadde, tekiba kirungi. Waqumu lillahi qanitin, muyimirirenga mu maaso ga Allah nga mugonze. Era eno aya egamba nti muyimire mu maaso ga Allah nga mugonze, ye yawera okwogerera mu swala. Oli nayasimula n'omuddamu nti yarhamuka Allah, n'omusanga nga asaala n'omugamba nti wayi mwakasaalayo lakammeka, nti 2. Ye yawera ekyokutoolera omuntu asaala salaamu n'agizaamu bigambo ti wa alaikum ssalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiyawera kyakugitoola, obola yawera kyakugizaamu bigambo. Muyimirire mu maaso ga Allah nga mugonze. Fa in khiftum, naye bwe muba mutidde essola etuuse naye muli mu mbeera ya khawfu, farijalan, wakiri mutambule nga mutambula ku bigere byammwe, au oba sinakindi rukubanan, muyinza n'okulinnya bye mulinnya naye ngaera musaala essola bweba etuuse. Kitegedde bulungi? Fa idha amintum, bwe muddayo mu mirembe gyammwe giri ng'okutya kuwedde, fadhkuru llaha kama allamakum, muddemu Allah mumujjukire nga bwe yabasomesa. Makulu musaale nga bwe yabasomesa. Bwe muba musaala, temusaala nga mutambula, temusaala nga mwebagadde. Muntu asaala nga atambula, asaala nga ali mu lyato, asaala nga ali ku pikipiki. Naddala essola ezimanyiddwa nti tezigattibwa. Subuhi tegattibwa kuki? Ku dhuhuri. Niyo badde ku kidduka naye nga mutuufu wonaafunira ekifo osaalire, ate subuhi ejja kuba ewedde. Yeyo embeera we tugamba nti saala ng'otambula. Asuri tegattibwa ku magharibi, naye oli mu kidduka ate olumu bakuvugana buvuzi, oba kale weevuga naye nga bwoga nti nveemu, ekifo kyolimu kya bulabe, saala ng'ovuga. Kubanga asuri tegattibwa kuki? Wabula bw'obeera mu mbeera ng'ezo, dhuhuri neetuuka oyinza oganja gigatta ku asuri, kubanga zo zigattibwa. Naye swala ey'omu maaso nga tegattibwa y'emabega, osaalira mu mbeera yonna, okumanya nkimalirayo ddala nti yonna engoye ne bwe ziba teziriimu wuzu, anti tolinaayo ndala. Niyo bakusibidde mu toilet awakyafuwe watyo, naye ngaeswala eno egenda okuyitako tegattibwa ku ya mu maaso, noba oli mu toilet gisaaliremu. fattakullaha mastata'tum, Allah mumutyenga kusinzira mu busobozi bwammwe, bwe busobozi obwo bwoba olina. Naye tosaaliranga mu lugoye oluyonjo oba mu toilet nga bakusibiddeyo n'osaalirayo dhuhuri naye ng'okimanyi ti ku asiri bajja kuba bakusumuludde bakugjeeyo. Tosaaliranga mu lugoye lukyafu yadde mu kifo ekikyafu. Naye bw'olaba nga tebakusumulule, saaliramu. Nasaala kyama, nasaala lwatu, ejja kusaala lwatu. Tosaalira ku mutima gwo,
kubanga mbeera yannakola nti oli ne bakutolera salaamu geyo gye bakusibira nga ne muno gye bamusibira naga assalamu alaikum era oga nti waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu noba ogenda kufuna awuzi oga nti bisimillah kuba gye bakusibira nze njogera nga gye bakusibira saagala oga nti ekitegeeza bwe ngenda eri emanju nga nfuna wuzu nfunirayo wuzu mawe nsomerayo bisimillah gye bakusibidde osobola okuvaayo. Na bwe tugenda mu maaso kubiraga obukulu bw'essala olukusa Allah lwe yatuwa eri ababa bafunye obuzibu nga basaala kale wakiri bwoba olemeddwa okusaala bwoti saala bwoti kale bwoba olemeddwa okusaala bwoti osaala bwoti okutuukira ddala ku mbeera esembayo ngaobwongo buku tebukyakola wallahi kiba kiraga bukulu bwa ssala. So ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi yabuuzibwa ani salati fi safina okusaalira mu lyato faqala naga nti salli fiha qaima lisaaliremu ngaoyimiridde illa an takhafa algharaqa bujawo ngaotidde kugwa mu mazzi. yali badde agamba nti muddu wange mugamba nti asaalire ku lyato ngaayimiridde anaasaala nga wana aba ayagalidde naye okulaba nga ekitowolokozeddwamu kugamba nti bweba tosobodde kuyimirira saala nga otudde kulaga bukulu bwa sola. Hadithi ya Imam ad-Daraqutni ne al-Hakim era ntuufu teeza bwoba mu lyato ngaolisitede bulungi ngaosobola okuyimirira olisaaliramu naye oba tolisitede bulungi saala ngaokoze eki ngaotudde. Sahaba Imran ibn Husayn yali mulwadde manyi eswala nkulu nabbi yamugamba bugambi sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman saala ngaoyimirire newakubadde oli mulwadde fa in lam tastati' naye oba tosobodde kusaala nga oyimiridde fa qa'ida saala ngaokoze eki ngaotudde fa in lam tastati' oba tosobodde kusaala ngaotudde fa ala janbik saalira ku ludda lwo ku lubiriizi lwo. Hadithi ya Imam Bukhari abamanyi abamu bakubiriza nti olubiriizi kwosaalira lube lwa ddyo amakulu ofaanagane ngaomuntu gwe tutadde mu mwana ndaani mulaba bwe tumuteekayo naawe obeerewo oti wabula bambi ate olubiriizi nalwo oluyinza okukalubiriza okusaalirako awo embeera endala tewali hadithi yazinnyonnyola ne Allah tukozesa enjogera ey'olukale eri jeno gye yagaa nti fattakullaha mastata'tum mutya Allah okusinziira ku busobozi bwammwe ne nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam idha amartukum bishai'in wabangawo kyembalagidde fa'atu minhu mastata'tum mukolengako kyemuba musobodde. Kati akugambye saala nga oyimiridde ekyo tokisobodde saala nga otudde tokisobodde saalira ku lubiriizi wabula togezanga n'otaputa bubi hadithi eyo kati nga bwe yatulagira okusiiba nti nyinza obutasobola nga ddala ate osobola hadithi yali tekwata kugwa era kyovulaba mulimu ekigambo bw'oba tosobodde naye gwawe oba osobola era yatugamba kusiiba nnaku 3 nze kansibeyo 25 nze zensobodde nedda okusaalira ku lubiriizi tugambye obanga omuntu gwe batadde mu mwana ndaani wabula olubiriizi bwe luba luganye osobola okusaalira ku mugongo gwo. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin omugenzi yali kukakiiko akafulumya fatwa mu ggwanga erya Saudiya bwe yali alungamya ku kyokusaalira ku mugongo yagamba nti omutwe gwoteeka mu qibla omutwe gwoteekawa ebigere nebitunula eno South Africa eno mpadde kyakulabirako e Tanzania wabula toddira bigere n'obitunuza mu qibla mawe toddira ki sorry badde nkibigudde yagamba bwati tibwoba onaasaalira ku mugongo omutwe gwoteeka ebigere byoteeka mu qibla ndoza oba mwe mbadde nkistatinze ebigere byoteekawa mu qibla omutwe n'oguteeka eno lwaki
kubanga yagamba nti bwofunamu olungubanguba noga nti kanyimuke, era bwoyimuka osigala okyatunuddewa mu qibula. okwawukanako nga bwonagamba nti ebigere kambiteeke eno ku saidi y'abakyala, omutwe nguteeke mu qibula. bwonafunamu olungubanguba oyimuke, ate ojja kuba otunudde eri. allah musasiremu ekyo. nabbi sallallahu alaihi wasallam yabanga ne ba umara, bagavana be bwe yatumanga mu bitundu ebyenjawulo, era abamu babuuza obwa deputy oba obwa naibu eshariya ebukkiriza oli naaba ne deputy. abakulanga ba deputy ba nabbi sallallahu alaihi wasallam yabatumanga mu bifo byanjawulo, naye nga nemumba mu kifo kimu tikirina buzibu, kubanga omulamwa nti olina akuyambako nti nina. muwulire hadithi ya ibuni abbas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ega nti omubaka wa allah sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha muadhan ila alyaman, bwe yatuma muadhi e yemeni, qala lahu, yamugamba innaka satati qauma ahli kitabin, egyolaze ogenda kusangayo banyini kitabo, faidha jitahum, bwoba otuuse gye bali, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa allah, sooka obagambe bakakase nti mubiriwo byonna teri kisinzibwa mutuufu okujjako allah, wa anna muhammadan rasulullah, era obagambe nti muhammad yali mbaka wa allah. fa inhum ata'uka lidhalik, ekyo baba bakikugondedde bakole ki, fa akhbiruhum, bagambe nti bi anna allaha, timazima allah iftarada alaihim, yabalaalikako 5 salawatin, eswala 5 fi kulli yawmin, mu buli lunaku. amakulu bwe yabanga atuma bagavanazi be oba abayambi be, ensonga y'eswala gye yagoberezanga ku shahada, tibamala okusiramuka bwe bati ng'obagambirawo nti waliwo ibada allah gye yabalaalikako, ng'era yeyaki, yeyokusaala. twagambye nti okumanya eswala tomala gagita, tugenda kiddako katono. woolemererwa okutuukiriza obulombolombo bwayo, ngaobusiraamu bukuga nti kati akakalombolombo kate, ogambidde osaale ngaoyimiridde, kiganye saala ngaokoze eki, ngaotudde. bwolemererwa okutuula, saalira ku lubiriizi lwo, bwolemwa saalira ku mugongo gwo, n'olubuto osobola oddusaalirako, wabula tetusaazisa lunwe olugalo. allahu akbar, tiwano n'okutama allahu akbar, samia allahu liman hamida, allahu akbar, n'ovunama. sheikh ayitibwa abdul aziz ibn muhammad assadhan mu kitabu kye akhtau lmusallin, ensobi z'abasaazi, yagireetanga ensobi abantu okusaaza olugalo. wakiri bwe biganira ddala saaza amaaso go, naye kigamba nti osaaze lugalo tekiriyo. kakati eyo nno yali nyimirira, olemedde okuyimirira, tuula, bwolemwa nga bwe tubirawo byebikka, naye nekuwuzi bwe butyo bwe gwali, nekigendererwa nti era eswala ogisaale. allah yatugamba ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, idha qumtum ila ssalah, bwe mbanga muyimuse nga mugenda okusaala, si wano ku muzikiti, naye ngaoga nti nfunye enniya agenda okusaala. faksilu wujuhakum, munaabenga mu maaso gammwe, wa aidiyakum, n'emikono gyammwe, ila almarafiq, okutuusa mu bukokola, obukokola mu bunaabenga. wamusahu biruusikum, musimulenga amazzi mitwe gyammwe, wa arjulakum, munaabe n'ebigere byammwe, ila alka'bain, okutuuka ku bukongovule. wa in kuntum junuba, bwe mba musangiddwa ne janaba, fatahharu, musookenga kwetukuza nga temunnasaala. wa in kuntum marda, naye mwembanga mbadde balwadde, mukuti mujja kusobola kukozesa mazzi. aw ala safar, obanga muli ku lugendo amazzi gabuze. aw jaa ahadun minkum min alghait, oba omu mummwe ng'agenze okumala ekyetaago. aw lamastum nisa, obanga mukwataganye na bakyala bammwe makulu nga mulabaganye nabo mu mbeera z'obufumbo. falam tajidu maa, ne mutafuna mazzi ge munaaba. fatayammamu sa'idan tayyiba, mutayammamenga ettaka ejjonjo. suratul maida aya 6. era allah takutadde, agambye okozesa amazzi
kati gabuze agamba sikutadde era bwe gaba gabuze kozesa ki ettaka era okole ki osaale. Sheikh Ibn Baz yali mufti wa Saudiya yawa amagezi ku saidi y'abalwadde ababeera ku bitanda n'agamba nti omulwadde oyo mumuleetere ettaka mu kaveera oba mu kikopo alikwateko akole tayammum. bw'aba tasobodde kukola tayammum mumulikwateko mumuyammame ate awo togaa nti mumutayammame awo ta evaamu mumuyammame awo eba transitive verb kitegerekese bulungi mukole ki mumuyammame togaa mumutayammame that is an intransitive verb mumuyammame kitegerekese bulungi naye nga ebyo byonna lwaki era osaale era okole ki kitegeeza bino Allah bwe yagenda ateekawo ngaobukwakulizo obweswala naye ate ngaakakwakulizo togenda katuukiriza talina we yagambira nti kale gireke wabulaga nti wakirikola kino wakirikola kino paka obwongole bunakola ki bwe bunabikkwa ate era bwodde engulu ng'ogisaala. Fatwa ya Sheikh Ibn Baz yali mufti wa Saudi yagamba nti bwodde engulu nga wazirise naye ngaennaku tizisuseewo 3 eswala zonna oziriwa naye bwe waba wasusse ennaku 3 eswala toziriwa. yaleeterako atharu sahaba ebigambo by'abasahaba radiyallahu anhu. Naam, tukyali ku nsonga ey'eswala. Ekirala ekiraga obukulu bw'eswala omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam haditha Ibn Abbas kansooke kino kibagambe yagamba nti nahnu akhiru lumami fe abagoberezi be abanabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fe kibiina kyabannabbi abasembyeyo kuba teri nabbi mulala agenda kukola ki wa awwalu man yuhasab era fe tugenda okusooka okubalibwa fe umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fe tusooka mu bigezo fe tukola ki nga tumaze okuzuukira bwe tuti fe tusooka okubalibwa naye ate ne mu kusooka okubalibwa waliwo ekigenda okusooka okutubalibwako nakyo ekiraga obukulu bwakyo. yagamba sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi alabdu yawma alqiyama as-salah ekigenda okusooka okubalibwa ku mwana Adamu ku lunaku lw'eqiyama egenda kuba swala. oyo ne yalina shahada bali abatalina shahada Allah yagamba nti fala nuqimu lahum wazna awo tewali mizaani yetugenda bateerawo nti tubabale abatalina shahada naye alina shahada awwalu ma yuhasabu alaihi kyagenda okusooka okubalibwa. tukozesa kigambo okubalibwa naye kitegeeza kuvunaanwa. as-sala egenda kuba swala fa in saluhat bwerirongoka saluha sa'iru amali emirimu egisigadde nagyo nga girongooka amakulu nga giryoka gitunulwamu. wa in fasadat bweryonooneka fasada sa'iru amali emirimu gye giriba gyonoonese. hadithi ya Imam at-Tabarani era ntuufu. ati okubanga eswala yegenda okusooka okubalwa kiba kiraga bukulu bwaki bwayo. wabula waliwo hadithi endala egamba nti awwalu ma yuqda nti ekigenda okusooka okulamulwa baina nnasi wakati w'abantu ku qiyama fi ddima kigenda kuba ku misaayi eyayiwa omusaayi gwa munne. eyo hadithi tekontradictinga enegambye nti swala yegenda okusooka okubalibwa. ozirikonsairinga oba ozitabaganya enekole nenekole abamanyi bagamba nti enegamba nti eswala yegenda okusooka okubalibwa amakulu mu bivunaanwa wakati wa Allah naawe oba wakati wo ne Allah naye ebivunaanwa wakati w'omuntu ne muntu munne ekigenda okusooka okubalwa kuyiwa musaayi gwe kubanga lyezambi omuntu lyasinga okukola eddene ku muntu munne okutta muntu munno. Allah ajja kuvunaana eyasigula mukyala wa munne avunaana omukyala eyasigula omwami wa munne n'ebyo bijja kujja luvannyuma. sigamba nti si bibi they are evils bibi naye the worst evil ekibi ekyasinza okuba ekibi omuntu kyokola ku muntu munno kuyiwa musaayi gwe. neffe paati yaffe ebadde ya sola tisola yegenda okusooka okukola ki
nga kati bwe batugambye nti oteeka okuba nendaga muntu oba passport oba driving permit okufuna ki line. Kati eyo ye condition gye baagala kubanga bakolera ku kiri. Kati naawe okukolera ku birala batunule mu sowumu, batunule mu hijja, batunule mu biki, essola yegenda okusooka. Naye nga waliwo abagenda okuba nga bagisaala naye nga ate bagenda kubalwa nga abatagisaala olwokuba nti tebagisaalanga mu buki, mu butuufu bwayo. Ekirala, omuntu bw'aleka essola ekiraga obukulu bwayo, sitaani musanyukira nnyo era ayanguyirwa nnyo okugwa mu mazambi amalala. Aleka essola ayanguyirwa nnyo okugwa mu mazambi amalala. Kitegerekese bulungi. Mu suratu Maryam aya 5:9 Allah mwakiragira aga nti fakhalafa min ba'dihim, ayina abaddu abalongoofu be yasooka okwogerako naye bwe yamala naga nti naye oluvannyuma lw'abo abalongoofu wajjayo abantu abalala allahu salata abalagajjalira essola wattabau shahawat, naye bamala okulagajjalira essola ne bagoberera buli kyagalwa kya mutima gwabwe, emaali, abakyala, ebitiibwa n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kati Allah bwamala okugamba nti bwe baagala yagajjalira essola ittabau shahawat, ne batandika kugoberera mitima gyabwe byegyagala, bwali bujulizi obulaga nti omuntu bw'aleka essola aba mwangu wa kukola amazambi amalala. Ekyo Allah tiyakyogera ku ibaada yonna ti omuntu bw'aleka okusiiba ittabaa shahawat, agoberera okwagala kw'omutima gwe, oba aleka hijja oba aleka zaka, yakyogerera ku ki? Ku swala mu suratu Maryam aya 5:9. Mukiwulidde bulungi? Kino kigambo kya tabi'i al-jalil ayitibwa Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli. Ono yalaba ku basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wasallam bangi era n'abasomako, naye kiraga obukulu bw'essola. Alina statement gye yakola ku basahaba nga naguddu anha albasar, tugibuusa amaaso, njagala tugiwulirize. Yagamba nti kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, balinga basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wasallam, la yarawna shay'an min al-a'mali, nga mu mirimu gyonna tebalinayo mulimo gwe balaba nga tarkuhu kufrun, ng'oguleka kiba kya bukafiiri, ghayr as-salah, okujjako essola. Soma Imam Sunan at-Tirmidhi. Kana ashabu Muhammadin, bali basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wasallam, la yarawna shay'an min al-a'mal, nga tebalina mu mirimo gya busiraamu kye balaba nti tarkuhu, okukireka kufrun, bukafiiri, ghayr as-salah, okujjako essola. Makulu bwe walekanga okusiiba nobagamba oli musiraamu omwononefu, bwalekanga hijja oli musiraamu omwononefu, bwalekanga zaka oli musiraamu omwononefu. Naye lamma tarakta as-salah, bwe walekanga essola bakutwalirangawo nti anta kafir wa murtad, oli mukaafu era ovudde mu busiraamu. Mwana wattu mu surati Tawba aya ya 5 Allah yatubuulira ekiraga obukulu bw'essola. Yatubuulira singa abasajja batulumbye ne tutandika obalwanyisa, kiki ku ebyo kwe tuyinza okusinziira tukomye olutalo. Allah yatugamba mu suratu At-Tawba aya ya 5 naga nti fa intabu, bwe beenenya abo ababalumbye nga mubadde mwetaasa mulwanagana nabo, singa baba beenenyeza, wa aqamu s-salah, ne bayimirizaawo essola ne batandika okusaala, aya gyegwera Allah yagamba nti fa ikhwanukum fi ddin, abo baba bafuuse baganda bammwe muki? Mu ddiini. Okwenenya amakulu ne baleeta shahada. Manyi n'okusiramuka nayo tawba, era ye tawba kabaka wa tawba zonna. Ti omuntu asiramuse ti akoze tawba y'amaanyi. Kati ekiyimiririza mu lutalo
komanda waffe tuga nti abasajja baba bali basaala bannaani, kitegeeza ne bwabanga abadde Muhammadi nga yeyatulumbye oba Twaha nitandika omulwanyisa naye ntulaba nga tasaala, tusigala nga tukyamulwanyisa ngaabalwanyisiza ddala oli. Naam, ntegeezeddwa obudde bumpweddeko, naye nga ebiraga obukulu bw'essala kambawe mitwe nga sibobadde bujulizi. Ekirala mu ssala Allah mwe yateeka ekifo omuntu mwasinga okubeerera okumpi naye, nga n'ekifo ekyo kyokkola ki ekyokuvunama. Akrabu ma yakunu labdu min rabbih, ekifo tusinga okubeerera okumpi ne Allah kyekyo nga ovunamye. Ekyali kiraga bukulu bwa ssala, tekiri mu kusiiba, tekiri mu hijja, wabula kisangiddwa muki mu ssala. Kitegerekesa bulungi. N'ekirala ate eno nno yo hadith sijja kujebeera. Sahabi yagenda nayingira mu muzikiti omwali nabbi sallallahu alaihi wasallam, ne bazina ne basaala. Faqama annabi sallallahu alaihi wasallam, nabbi nayimirira nasaaza basahaba. Nino obaawo sahaba yasigala nga atudde, tusalira mugamba nti ma manaka an tusalliya, kyekiganya okusaala, alasta birajulin muslim, toli musajja musiraamu. Tegeeza nga akimanyi nti abatasaala bebaki. Muwulire kino kitegeera by implication, tikiri direct. Alasta birajulin muslimin, tusaala gotudde toli musajja musiraamu. By implication nti abatasaala tebaba baki. Tusaliraga nti ndi musajja musiraamu naye nasaalidde mu bantu bange eyo, kwemuga nti ne bwoba wamaze okusaala nosanga bwe basaala danga musaale. Naye kyetubadde twagalamu yamubuuza nti toli musajja musiraamu. Ekirala ekiraga obukulu bw'essala tugenda bawa mutwe, kwe kuba nti Allah bw'akuwa ekyengera nga kyamaanyi, byengera birabikira mu bintu bibiri. Ekyengera kiyinza okulabikira mu kintu ekirungi Allah kyakuwadde, oba ekizibu Allah kyakutikkudde. Ng'oweewuwa okusumulukuka kiba kizibu kyamaanyi Allah kyakutikkudde. Naye kikolwa kyeyatugamba nga kikolwa okwebaza Allah, Allah yakironda mu swala. Kikolwa kyekyo wangi kya sujud, kassa ofuna ekyengera ekyamaanyi mu kwebaza Allah. Ekikolwa yakironda mu ibaada zonna, naye yalaba nti kanonde mu swala yange eno mwe muli ekikolwa omuddu wange kyayinza okukola nekakasa nti ddala nebaziza. Okuvunama kubeera muki? Kubeera mu swala. Tosomerawo dduwa yonna, teeka buteesi kyenyi kyokutaka, ebbanga lyonamala nga okitadde ku ttaka, kwe kunaaba okwebazaako. Oluvunama luba olwo newoba toyina wuzu, newoba totunudde mu kibula. Kivuddeyo bulungi? Kyetusembyayo naye nga ebisigadde bingi ebiraga obukulu bwaki bw'essala. Abantu baliyingira mu muliro bagenda kubuuzibwa ekibuuzo kino ti ma salakakum fi saqar, ekibayingiza mu muliro kiki? Qaalu baligamba lam naku min almusallin, tetwalinga mu bantu basaala. Mutusonyiwe, tetwalinga mu bantu abakola ki? Abasaala. Nga emirimu gyali mingi, naye era swala yesoosowaziddwa, ebirala ne biryoka bigoberera. Olwokubanga ekiseera tekitumala, insha Allah kansuubire nti nesibye ku musomo ogwampeereddwa, naye nga byetuleseeyo insha Allah tuli bisoma Allah waali bayagalidde. Tugenda ku musomo ogw'ebibuuzo
biidhinillahi taala. Kitunaaba tulinako irimu tujja kuba tukyanukula, kitunaaba tutalinako irimu nga tukireka biidhinillahi taala. Waalaikum salaam. Naam, bwe tuba tututte kigamba nti aleka essola aba akafuwadde nga kyetugenze nakyo, kimanyi waliwo abamanya baga nti waliwo ayinza ogireka olw'obugayaavu, abo gye bali, byonna tujja bitunulamu. Bwe tuba tugenze nakigamba nti agireka aba akafuwadde, ezo toziriwa. Lwaki? Kubanga n'omuntu aleeta shahada ng'abadde mukaafu makulu ng'afaanagana n'oyo abadde tasaala, tetumugamba nti okuva lwewakula eswala zonna ziriwe. Awo bwe tuba tututte kigamba nti azirese aba akafuwadde. Era Ibn Baz bwatu bwe yayanukula nga bamubuuza ekibuuzo ekifaanaganako bwe kiti, yakyanukula n'aga nti ate oba aba akaafu yaba yakafuwala. Omuntu bw'aba yabadde Peter n'asiramuka era tumuliisa eswala ze yaleka. Ate bwe tuba tututte kigamba nti asigala musiraamu mwononefu, nze kyesitwala. Bannyini kyo bagamba balina ebigambo bibiri. Bagamba olaba neyeerabidde aliwa, olaba neyeebase aliwa, olwo butya gwe eyagayaala obugayaazi. Ewamu n'ekyo wanje nteeke wansi. Kale technician katuyambeko. Bano abagamba nti asigala musiraamu naye omwononefu, mulimu abagamba nti eswala ezo aziriwe. Tolaba neyeebase otulo nitumusinga maanyi, neyeerabidde naye aziriwa. Olwo buti ono eyagenderera obugenderezi. Ewamu n'ekyo bano abagamba nti aba akafuwadde bagamba nti ne bwe tubanga tututte ekigambo ekyo nti oli aba takafuwadde, ne bwe tuba tikyetututte omuntu taliwa swala ze yaleka, kabenga yazireka mu bugayaavu, wabula yenenya bwenenya wa Allah tabaraka wa taala. Ku saidi y'abaana bagamba nti aba takafuwadde, ngambye balina ebigambo bibiri, naye ekituufu ku byo yenenya bwenenya wa Allah tali waki swala ze yaleka. Kyekiringa Ramadhani. Ramadhani mwana wattu kyewuunyisa nti Ramadhani abantu ze baalya nga tibannaba kujjumbira kusiiba, bwe yenenya ate shariya tegamba nti aziriwe, wabula shariya egamba yenenye atandikiraawo. Naye ate n'otuuka ku mukyala abadde mu nsonga zateyagalidde, n'omwami eyalwala oba eyali ku lugendo byateyagalidde, ale ye ne tugamba nti aliwe. N'olwekyo argument egamba nti olaba n'agyerabidde obwerabizi naye aliwa, olwo buteyagayaala, teri sustainable, toyinza giggusa, kuba bajja kukubuuzaayo ebibuuzo ebirala ate ebijja okulaga nti ansayo tebadde ntuufu. N'okyo mu samare tugamba nti omuntu oyo yenenye eri Allah tabaraka wa taala at-tawbatul amma, adde mu busiraamu naye ziri eswala taziriwa. Wallahu a'lam. Tayammamu nali agadde tukiyite nnyo tayammumu. Ani tayammumu? Manyi ffe twakikazaako tayammamu
kubanga Allah yatugaa nti fatayammamu naye waliwo ensonga lwaki Allah yakyogera bwatyo naye nga kiri tayammumu awo kikolaawo naye bagiyita tayammumu era bwotawulira seeka agise tayammumu nogamba akyatudde bubi. Naam, tayammumu tugikola tutya? Okusinzira ku sahabi eyafuna janaba nebambi nabulwa amazzi aganaaba neyebuuza ku munne kyalina okukola. Munne mumanyi kyeyamugamba? bwoba n'amazzi onaaba mubiri gwonna kati gabuzi ttaka lyeririwo olina kwevulungula mu ttaka wenna. Era hadithi ga nti fatamarraga fi turab, neyevulungula mu ttaka kama tamarragu dabba, ng'ensolo bweryevulungulamu. Naye amawulire gwe gatuka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, wano wetugenda okujja ansa y'ekibuuzo. Namugamba nti innama kana yakfiika, kyadde kikumalira an tafaala kadha wa kadha, okukola bwoti ne bwoti. Sahabi yaliwo nga nabbi akikola n'agamba sallallahu alaihi wasallam, fadaraba, yakuba bikaffaihi al-arda, yakubisa ebibatu bye byombi ku ttaka. Kitegerekese bulungi. Famasaha wajhahu, nasiimuula mu maaso ge mulundi gumu, wa yadaihi wa kaffaihi, n'ebibatu bye omulundi ogwo. Mwana wattu ebibatu mu tayammumu, mawe emikono mu tayammumu biba bibatu. Ng'era bwe tugamba nti omukono kwoyo agenda okutemwako omukono ngabbye, niwankubadde Allah yatugamba nti faqta'u aydiyahuma, mbatemeko emikono gyabwe gyombi. Naye gwe bayita omukono ku mubbi nga bagutemako, kitegeeza ki? Kibatu. Min itlaq alkulli ma iradati aljuz, ye style ya Luarabu, style of speech. Ekintu noyogera kiramba mukono naye nga gweyagadde part, kitundu. Kakati omukono mu tayammum biba bibatu. Bw'otaga nti gundi ndabye akola tayammum ate atandikidde mu maaso nga tannanaaba bibatu, tannatayamma mu bibatu. Nedda, wakolera tayammum ku bibatu, awo aba ali ku mikono. Atandikira mu maaso mulundi gumu, n'ayisa ne ku bibatu, wuzu ng'ewedde, ng'osoma dduwa yakumala kufuna wuzu. Ekyokumansaamu ettaka hadithi weeri n'ekijja nga likwatiddeko lingi. Ne waliwo awo obungodingodi obukolwawo, simanyi n'oyisa olugalo luno n'okola otya, ebyo mimma la dalila alayhi, kimu ku bitaliko obujulizi. Wesimule mu maaso marra wahda, mulundi gumu, n'ekibatu kyo marratan wahida, mulundi gumu, wakafa, nga bikomaawo. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mu kitabu kye al-ikhtiyaratu al-ilmiyya yagamba nti masafatul qasri as-sala, distance musalira ku sala, la hadda laha, teyina komo, teyina wetandikira, teyina wekoma, wabula yarji ila al-urf, kidda eri custom z'abantu. Custom kyeki? Embeera z'abantu. Mbutuufu omuntu ono kusinzira ku lugendo lwatambudde, ddala ali mu lugendo, nawe nga muli you feel it, okiwulira timufutuufu ndi ku lugendo. Kati nze nvudde kawempe nenzija wano, linanga sheikh hal anta musafir, oli mutambuze, magezi ndaba makulu nenkubira n'omunne mugamba munaye ndi ku safaari yennakawa. Naye ayinza okubanga muzeeyi ate ye azze atambula na butambuzi, amaanyi gamuwedde, ate wano oluyinza okuba olugendo gyali siwe guli otyo, ng'era ye asobola okugamba munnange ndi safaari, vudde ekawempe ku bigere, kati ndi nakawa. Kati n'olwekyo tuulu almasafa, obuwanvu bw'olugendo, amur nisbi, ti something relative, kintu okusinziira aba atambudde olugendo gye luba lumuyisizaamu. Ekigambo kya Ibn Taymiyyah ekyo kyekigambo ekisengejje era ekituufu okusinga lwe tunagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam
yatambula buwanvu bweruti n'asala, oba we yali alaze ng'olumu olugendo ne bwe lwali badde nga kwegamba nga lutonoko kwolwo nga era yalisaze, yinza okuba nga that was his last destination, awo we yali alaze eswala we musanze. Kati ogamba obugayi nti yatambula mayiro bweziti n'asala, kiba kiraga bulazi nti kale bw'otambula olugendo olufaanaganako bwe rutyo nga means of transport zezimu okkirizibwa okusala, naye kiba tikiraga nti tulina kukitambuza bwe tutyo. N'ekirala ekigambo mayiro tujja kisanga nti oba yatambulanga mayiro bweziti n'asala, mayiro ezedda si ze ezakaakati. Luli ekigambo mayiro kyali kitegeeza kukyuka, mu Lwarabu ekigambo mayiro kitegeeza kukyuka. Era Allah yakikosesaako mu surati An-Nisa ng'alagira abasajja balina abakyala basooka kuomunagatto, fala tamilu, temukyukanga kulla almayili, olukyuka lwonna. Kati awo tekitegeeza nti mayiro yonna, bwe nolowooza nti Allah yali ategeeza mayiro kati eyogerwako, nedda. Kati bwe wabaawo hadithi eziraga nti yatambulanga mayiro bweziti nakola ki, nasala ku sola, mayiro zedda kyali kitegeeza omuntu abadde naawe n'atambula naye naaba nga akyuse, nga ne bakubuuza yaani tosobola kumujjukira, nga tosobola nakwawula mukazi oba musajja, n'olugoye lwayambadde tokyasobola kukola ki, awo nga babala nti eyo mayiro emu. Naye nga determining factor ekisalawo ku buwanvu obw'olugendo, gwe bwe kikujjira nti kati ndi mu lugendo sala, okyewozeeko ewa Allah tabaraka wataala, tokibuuza naseeka nga bwolwala nga wasiibi gwogende waseeka nomugaa nti sebo sheikh Allah yatukkiriza tusibuluke nga tulwadde, naye ndi mulwadde nsibulukuke, nze nja kugamba sibulukuka, ate ogambe sheikh nga bunnuma nnyo, kakitegeeza gwe weesalirawo geegi y'obulwadde obukuluma nti kati kansibulukuke. Kati nammwe mulina kyemupima, mulina kamizaane mu bwongo, mutuufu wano ntambudde, luno olugendo olukisa lwa Allah siyinza ddusuula lweyampa kansale, olwekyo nkibalekedde insha Allah. Tayammum y'okubisengekkirizibwa, Allah yatugamba nti fatayammamu sa'idan tayyiba, mukole tayammumu ku ttaka nga jjonjo, bigaldi nadhar, nga tetutunuulidde liri ku kisenge, liri mu kataasa, liri uluddawa, tetutunulira wa we liri, kujjawo nga we liri wakyafu. Ekikulu ttaka tekituufu, ekyokuba ku kisenge tekirina buzibu. Kitegeeza enju bwe babanga bagizimbisa ttaka, ettaka kweriri okkirizibwa okukwatako bwoti n'okola tayammum. Naye nga masidi eno nti seminti, nedda awo tewali ttaka awo, eyo jisu oba asiminti, oyo seminti tetukkirizibwa mutayammamoko. N'abantu abatayammamu abakola tayammum ku bisenge by'emizikiti tukikomye, kubanga eryo si ttaka, ettaka oba olirese wali wabweru, abalala agira mu bbanga bwati ng'alinga akola ki, akwata ettaka eribadde liyitawo, bwe liba kale nga libadde liyitawo ng'oyagala tayammum kale likwate, naye abantu bwe babikolera embeera teba yeeyo. N'ekirala newankubadde tebakibuuza, mwewala okukola tayammum mulwokuba jamaa egenda kubayitako. Jama ne bwekuyitako ng'amazzi weegali, genda ofune wuzu osaale wekka. Imaamu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yagamba nti Allah etteeka lya tayammum yalizimbira ku kubulwa mazzi, fa in lam tajidu ma'an, bwemba amazzi gababuze, netagambangako nti nga mutidde antafutakum aljamaa, jamaa okubanga mugimiisinga. Ate oba eswala ne bweba egenda kuyitako, asiri egenda kumpitako, enjuba yiye egenda kugwa, mbadde enjeerabidde ng'olinawo eddakiika 5, toga nti kankole tayammum nga amazzi weegali. Kozesa amazzi, ekisonyisa kiba kibaddewo, swala gisaalire mu taimu ya magharibi tolina musango, naye togezanga n'okola tayammum nga amazzi weegali. Allahumma kujjako nga mannyogovu nnyo gajja kukwongera obulwadde, oba nga ate gakooza ngoye, oba gakufumba mmere, oba gakyayi ng'abamanyi babinnyonnyola. Allahu a'lam. Olina ku Qur'an awo, paka Qur'an awo
Naam, mwana wattu Allah wakisa, ekintu kyonna kyewasobya ku muntu munno kitegerekese bulungi, Allah kikusonyiwa omala kumwetondera. Bwoba tomwetondedde, okusasula kugenda kuba kwa mirimo ku kiyama, kugenda kuba kwaki? Kwa mirimo ku kiyama. Kivuddeyo bulungi. Wabula mu byetusobya kuba naffe, byetusobya kuba naffe, Allah kyeyatuddiramu nti ekyo osobola okyenenya wakati wo nange, kwali kuyiwa musaayi gwe. Kwali kuyiwa muki? Musaayi gwe. Kurani nga siraba bulungi eno. Suratul Furqan, suratu ani? Al Furqan, ndi Musaffat. Njimanyi Suratul Furqan, njagala aya eyo musome era bamanyi batusomera timbutuufu oli bwabanga asse, oli gwe yatta aba yagenda talina gyagenda mumusanga amwenenyeze. Olw'ekisa kya Allah, Allah yasalawo ti omuntu oyo bwabanga yenenyeza eri Allah, Allah akkiriza ki? Okwenenyako. Suratu ani? Al Furqan. Naam, Suratul Furqan njirabye, ngenda balaga aya. Suratul Furqan oyinza okutandikira ku aya 63. Allah yajja amenya naga nti ibadur rahman, abaddu ba Allah abalungi, alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, bebatambulira ku nsi kuno nga bagonvu. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, ababuyabuya bwe boogera nabo babaddamu buzzi nti mirembe. Bwe tukka eno wansi tuka ku 67, Allah yali amenya ebitendo by'abaddu be abalungi naga nti walladhina idha anfaqu lam yusrifu, n'abo ababange babagaba tebadiibuuda, walam yaqturu, ate ne batakodowala, wa kana baina dhalika qawama, oli n'abeera mu makkati awo. Allah agenda mu maaso naga nti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, n'abo batasaba nga basabira ku Allah kintu kirala. Kati tutuuka ku nsonga, wala yaqtuluna an-nafsa, ne batatta na mwoyo gwa muntu, allati harrama Allahu, gwe Allah gwe yaziiza okutta, illa bilhaqqi, kujjako nga bagusse lwa nsonga ki? Ntuufu. Ayogera Allah abaddu b'abalongoofu. Kakati Allah mu 69 ndaga nti yudha'afu lahu al-'adhab, aba ekibonerezo kyabwe kigenda geggesebwa yawma al-qiyama, wa yakhlud fihi, era alikola ebyo ebimenyeddwa waggulu agenda kubeera ebbanga ddene mu muliro, muhana nga munyomofu. Allah naga nti illa man taaba, okujjako akoze eki? Eyenenyeza. Mu mazambi Allah gamenye waggulu mulimu okutta, era Allah n'abalaganyisa omuliro, naye bw'amaze naga nti okujjako akola ki? Okujjako eyenenya. Katoyinza kulondobamu mu mazambi ago n'ogamba nti okutta kwo tekuliimu, nga toyina bujulizi bukutumye kulondobamu oba okukola that exception. Kitegerekese bulungi. Kyo kisigalawo kezambi erikyasinza okuba eddene omuntu lyakola ku muntu munne, kumutta. Wabula tukimenyawo kigamba nti olwokuba afudde, omuntu ono bwe yeenenya wakati we ne Allah, Allah tajja kukkiriza kwenenya kwe okusinziira ku aya eyo. Era mulabe mahallu shahid, ekifo ewali obujulizi mu aya eyo. Wallahu a'lam. Omuntu tasaala naye akola ibaada endala. Waliwo ekitabo kyaffe kitwawandiika okugolola ensobi mu swala ne wuzu. Betwali si kyekyo, kino bakiyita ensobi z'abasiibi, ensobi abasiibi zebagwamu. Sheikh Ibn Uthaymin yatuuka ku nsobi y'omuntu asiiba nga tasaala. Ndowooza awo bwe tuba tukafa tuweeyo eri relevant nnyo ku kibuuzo kye babuuzizza. Yayogera ku muntu asiiba naye nga tasaala. Sheikh n'agamba nti okusiiba kwe kuba kufu, kuba naye yali yamatira kino ekigamba nti aleke swala aba akaafuwadde. Amakulu yali agamba
nti ate omukaafu asiiba tasobola kusiiba, omukaafu akola ibaada endala tasobola kukola ibaada ndala. Nokyo bwetubanga ekyo kyetugenze nakyo kiba kiraga nti omuntu yenna abanga alese essola netuga nti aba akaafuwadde, tiwabaawo mulimu gwonna gwagenda kukola Allah n'agukkiriza, kubanga yagamba nti fala nuqimu lahum wazna, abakafiri Allah tagenda bateerawo minzaani epima mirimu gyabwe. Kitegerekesa bulungi. Nekyo mina kikyamu nnyo omuntu okubanga tasaala ali naga nti alina emirimu emirala gyakola, era shaitaani yeba ekuugudde. Oba obukodyo bwa shaitaani buli bwe buti, shaitaani teyagala tukole emirimu Allah gye yatulaalikako, naye bweraba nga tugikoze egenda ku siteepu eyokubiri nti kale gukole naye nga togukoze ku lwa Allah. Bw'ogukola ku lwa Allah ng'egenda ku siteepu eyokusatu ng'ekulaga nti naye guno gwe gusinga guno obukulu. Awo nawe eserererezaawo nnyo abantu. Omuntu n'atayamba bawaka n'ayamba malaaya zebbali, omuntu n'atasaala ate n'aga nti asiiba, omuntu n'atasaala swala za farda naye nga ku taraweehe mukambwe nnyo. Era naffe bwe tukola abaami bakyala baffe tubaleeta basaala etaraweehe eswala eya sunna ate mukazikiza k'ekiro, naye nga ate zino eza farda ezisinga obukulu ate tetubaleeta. Kitegerekese bulungi. Nokyo shaitaani yekulaga nti kino kyekikulu okusinga kino naye ngaeyagadde kuseereza kakodyo kaayo, nokyakola emirimu emirala gyonna emirungi nga tasaala, nga mubutuufu essola eyogeddwako nti yegenda okusooka okubuuzibwa, shaitaani bemuseeresa nnyo. Toyinza kubanga tosaala n'okola emirimu emirala ate ne gibanga gikkirizibwa ewa Allah tabaraka wa taala. Salatu tasbihi eramulwa etya mu Busiraamu? Salatu tasbihi saagala gigendamu esaalwa etya naye yalaakanya, tetutuula mu makkati gaazo tahiyatu, wabula tutuula mu tahiyatu esembayo erina adhikaari za njawulo oluvannyuma lwa al-Fatiha, ne mu kukutama ne mu kukutamuluka ne mu kuvunnama n'ebifo ebifaanaganako bwe bityo. Wabula okuba omwenkanya nina obbagamba nti ikhtalafa al-ulama, abamanyi bayawukana fi sihhati tilka as-sala, mu butuufu bw'esswala eyo. Faminhum man qaalu, mulimu abagamba annaha, nti esswala eyo la asla laha, teyina kikolo kyonna mu Busiraamu, binaan olw'okuzimbira ala iqtinaa'ihim, kukumatira kwabwe bidufi alhadithi alwaridi fihi, olw'obunafu bwa hadithi egyogerako. Omwo mulimu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, mulimu Sheikh Ibn Baz n'abalala bangi. Ate faminhum mulimu abalaba nti esswala eyo sahiha, ntuufu gisaala, nga bo balaba nti alhadith, hadithi eyo ntuufu, amakulu hasan, eri ku ddaala lya hadithi ezikolebwako gye bayita hasan. Era okusinziira ku njawukana z'abamanyi ku hadithi eyo, era kwe kwawukana kw'abawaalimu ne baseeka wano e Uganda. Abamatira ekigamba nti hadithi si ntuufu bakugamba nti esswala eyo teriiyo, abamatira nti hadithi eyo ntuufu bakugamba nti esswala eyo ntuufu. Nze kamwa koogera natunula mu byabali n'ebyabano mu kapasite yange entonotono, nendaba nga abagamba nti ntuufu ensonga zaabwe zaali ngomu, era saakoma naawo nenjiwandikako n'ekitabo makulu nga mmanyi nti ntuufu, era abasiraamu nga mbakubiriza bagisaale. Wabula mpuliriza nnyo yenna agamba nti si ntuufu, ekigambo kyenkiwuliriza era muwa nnyo ekitiibwa, kitegerekese bulungi. Wabula nga nze namatira kigamba nti hadithi eyagyogerako newakubadde tiyatuuka ku ddaala lya sahihu ne hasan olw'amakuba amangi geyayitamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.